Kampuni ya Serengeti International Agency nga office yayo esangibwa ku Emerald Hotel mu Kampala yegaddwawo olunaku lwa leero ng'eno poliisi egiranga kutwala abantu mu ggwanga lya United Arab Emirates nga terina layisinsi. Mu kikwekweto kino ekikulembeddwamu minisitule y'abakozi ne poliisi bazinzeeko kampuni eno era bwe batyo ne bakwata n'abakozi baayo. Poliisi efunye n'ebiwandiiko by'abantu abaagala okugenda ebweru. Abamu ku bavubuka abadde bagoba ku biwandiiko bagenda ebweru bibasobedde so nga nayo poliisi evumiridde abatwala abantu ebweru nga tebagoberedde mateeka. Tugenda genda Sudan tuviireyo amasasi kwabo batuyisa bubi ate tebantuyisiza bubi emirimu gizze abasajja balese emizungu baforeigners balese emirimu bagituwe mulemesezza ekintu. Tebalina buvunaanyizibwa ku bantu abo be batwala. Tukisanze nti tebabaire na buvunaanyizibwa, tebabafaako bwe bafuna obuzibu batandika okutawanyira eyo oluusi bantu baabwe bwe babanonyeza ssente z'okubakomyawo oba ebitongole ebirala ate nga babanga oluusi bamala ebiseera oluusi babajjako ssente za commission. Kyokka abamu ku bakulira ebitongole ebitwala abantu mu mawanga g'ebweru nga kw'otadde n'ekibiina ekibagatta baagidde ekyokuggalawo kampuni ezigambibwa okubeera nga teziri mu mateeka. Temugenda oba temugezaako omuntu nannyini okutwala ebweru ogenda okukola kubanga ogenda kufunayo obuzibu eyo ebweru osange nga tosobola nga toyina muntu yenna gw'osobola okwogereramu oba omuntu yenna osobola okufuluma eddoboozi lyo. Abakozi n'akulira kampuni eyogerwako tetusobodde kwogerako nabo ku ebyo poliisi bye bavunaana kubanga bateekeddwa kabanga lya poliisi era bwe batyo ne batwala ku poliisi y'e Wandegeya. Kinajjukirwa nti omwaka oguwedde poliisi yateekawo amateeka amakakali eri kampuni ezitwala abantu ebweru oluvannyuma lwa bannayuganda naddala abakyala okutulugunyizibwa mu mawanga g'Abawarabu naddala Saudi Arabia. Suhail Mugabi, NTV, Kusawemo. Paparazzi.